Ekibuuzo ekisooka, ani yafa mu luggya lwa Ibrahim? Saara, Rebecca, Anna, Maryamu? Anseri Saara. Ekyokubiri, Saara yafa ku myaka emeka? 9, 27, 10, 8. Yafa ku 127. Ekijja kye baaguza Ibrahim kyaluwa? Makupeeri, Kanani, Kedasi, Kebbulooni? Ansa yaffe eri Kebbulooni. Bannaye tugenda kusoma olubereberye 23. Atanna subscribinga mukwano oba olinda ki? Likinga, sharinga, yita abeeri n'abeenu bagambe tugenda kutandika olubereberye 23. Olunyiriri olusooka, Saara n'awangaala emyaka 27. Egyo emyaka Saara gye yawangaala. Olwokubiri, Saara n'afiira mu Kiriyasulabu ye Kebbulooni mu nsi ya Kanani. Ibrahimu n'ajja okungubagira Saara okumukaabira amaziga. Olwokusatu, Ibrahimu n'agolokoka n'ava eri omulambo gwe n'agamba abaana ba Keesi nti nze ndi mugenyi era omutambuze gye muli. Mumpe ekifo eky'okuziikangamu okuba obutaka mu nsi yammwe, ziika omulambo gwange obutagulabangako. Olwokutaano, n'abaana ba Keesi ne bamuddamu Ibrahimu nga bamugamba nti Olw'omukaaga, otubulire mukama wange, gw'oli mukungu mukulu mu ffe, ziika omulambo gwo mu ntaana yaffe gy'oneeroboza mu zonna. Tewali mu ffe agenda kukumma ntaana ye okuziikamu omulambo gwo. Olw'omusanvu, Ibrahimu n'agolokoka n'avunnamira abantu b'omu nsi, be baana ba Keesi. Olw'omunaana, n'ayogera nabo n'abagamba nti bwe mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagulabangako, mumbuulire munneegayiririre Efulooni omwana wa Zokali. Olw'omwenda, ampe empuku ya Makupeeri gy'alina ekomerera ku lusuku lwe, ajinguze omuwendo gwayo omulamba wakati mu mmwe okuba obutaka okuba entaana. Olw'ekkumi, bannaye Ibrahimu bwe yajja mu nsi eno yali foreigner nga talina na butaka, but bwe yagula entaana ekifo eky'okuziikamu yagamba nti bubeere obutaka bwange. But even if ebyo byonna byali bwe bityo, Ibrahimu baamulaba ng'omuntu omukungu, omuntu ow'amaanyi wadde yali mu nsi eri foreign. Mukitegeera? So God can still bless someone even if they are in a foreign land, because Abraham yali mu foreign land, tewaali waabwe, naye Mukama yamuweerayo omukisa n'amufuulirayo eky'amaanyi to the extent nti abantu b'omu ggwanga eryo baamulabanga omukungu, baamulabanga mukama waabwe, era yali mukulu mu bo. Kati omukisa gutambula naawe buli wamu ky'olaga. Mukama asobola pozi Bayibuli egamba etya? Ky'omukisa mu kibuga ne mu kyalo, omukisa guli ku muntu. Mukitegedde ekintu ekyo? You can still go to a foreign land and be successful. Yes, and be successful. Tugenda ku lunyiriri olw'ekkumi. Olw'ekkumi, Efulooni yali atudde wakati mu baana ba Keesi. Efulooni Omukiiti n'addamu Ibrahimu, n'abaana ba Keesi nga bamuwulira, be bonna abayingira mu mulyango gw'ekibuga, n'ayogera nti 11, nedda mukama wange, ombuulire, olusuku ndukuwadde, empuku erulimu ngikuwadde, mu maaso g'abaana b'abantu abangi ngikuwadde, ziika omulambo gwo. 12, Ibrahimu n'avunnama mu maaso g'abantu b'omu nsi. 13, n'agamba Efulooni n'abantu b'omu nsi nga bamuwulira, n'ayogera nti naye bw'onooyagala nkwegayiridde ombuulire, nnaasasula omuwendo ogw'olusuku, gukkirize nkuwe, nange nnaaziika omwo omulambo gwange. Efulooni n'addamu Ibrahimu n'amugamba nti bannaye Ibrahimu teyatwala byabwereere. He was a decent man. Okitegeera? Bwe baamugamba nti kati bannaye twala, teyagamba bampadde kantwale. No, he wanted ownership. Okitegeera? Yayagala obwannannyini. Bwe baamuwa yagamba I want to pay the full price. Njagala kusasula omuwendo gwennyini ogugyamu ekintu kye ntwala.
kati abantu abamu bwe bamugambawo nti bannaye tukuwadde ng'agenda aziika omulambo gwo nga talina kyakusasudde, abantu agamba nti nkuwadde nga takuwadde mu byalaali oluusi okitegeera ekintu ekyo. So it's better omuntu aba agambye okay nkuwadde, if you can, not even if you can pay the full price, pay for it. That makes you, kikufuula omuntu ali decent, kikufuula omuntu ali respectable. Mukitegeera ekintu ekyo. Tugenda ku lwa 15 anti twogera kuno ne kuli bannaye musubscribinge baddiya. Ate na subscribinga tuli ku kikyo. Subscribinga, olikinga, osharinge. Olwe 15 mukama wange ombuulire akasiko k'omuwendo gwako essekeriza ffeeza 4. Kintu ki erinze naawe? Kale ziika omulambo gwo. Olwe 16 Ibulayimu n'awulira Efulooni. Ibulayimu n'agerera Efulooni ffeeza gye yali amugambye, abaana ba Keesi nga bawulira essekeriza ffeeza 4 nga ffeeza eya bulijjo ey'omuguzi bwe yali. Olwe 17 awo olusuku lwa Efulooni olwali mu Makupeeri okutunuulira Mamule. Olusuku n'empuku eyalimu n'emiti gyonna egyali mu lusuku egyali mu nsalo yaalwo lwonna okulwetooloola 18 byanywezebwa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe mu maaso g'abaana ba Keesi, mu maaso ga bonna abayingira mu mulyango gw'ekibuga kye. 19 Oluvannyuma lw'ebyo Ibulayimu n'aziika Sara mukazi we mu mpuku ey'omu lusuku lwa Makupeeri okutunuulira Mamule ye Kebbulooni mu nsi y'e Kanani. 20 N'olusuku n'empuku olulimu n'ebinywezebwa abaana ba Keesi eri Ibulayimu okuba obutaka bwe, okuba ekifo ky'okuziikamu. Okunywezebwa ndowooza kwe kukola endagaano. Anti Oluganda nalwo si lwangu. Mikwano lubereberye akomyawo, lubereberye 23 akomyawo. Tugenda kuddamu mu lubereberye 24. Mukama abanjagalire, abankolera obulungi, buli alina ky'asaba ku mutima gwe Mukama amumpeera omukisa. Omukisa ogutaliiko buyinike we yayogera gwe yawa Ibulayimu agubampeere. Subscribe please. Mweraba.